Abayizi ku ssomero lya Kingdom Joe's Nasaland Primary School erisangibwa Salama ku Lwasa Stage beetabye mu mpaka ez'okuwuga mu kaweefube w'essomero lino gwe liriko okutumbula ebitone by'abaana. Nga tebanneesogga amazzi kutandika kuwuga, basoose kusomesebwa batendesi baabwe abakugu mu by'okuwuga era n'oluvannyuma ne babasimbula. Okuvuganya kubadde wakati w'abayizi abalenzi n'abawala era ng'omuwanguzi abadde avaawo na kikopo era nga gye biggweredde ng'abayizi ab'obulenzi bebaleebeza bannaabwe ab'obuwala. Abamu ku bayizi b'essomero lino be twogeddeko nabo abeetabye mu mpaka zino bazisanyukidde ne basiima abasomesa baabwe olw'okuzitegeka ne bagamba nti zaakuyambako okutuukiriza ebirooto byabwe. Looking forward to joining National Federation and also others. My name is Batel Levy. Since I entered Kingdom Joe's Swimming Club, I have learned a lot like butterfly, freestyle, and many others. And I am looking forward to join other international federations and other federations. Stroke, wave, and so many others. I am in Kingdom Joe's Primary School. I have experienced a lot at Kingdom Joe's Swimming Club. I have learned backstroke, freestyle, butterfly, and I am looking forward to join national federations and other federations. Hello everybody, my name is Suna Jeremiah Williams. I am from Kingdom Joe's Swim Club and I have learned freestyle stroke. It is very fun and I am hoping to go further into Swim Federation and other federations. Abayizi Ssekinomu abeetabye mu mpaka zino bakwasiddwa certificate ey'okuzeetabamu ng'akabonero ak'okwongera okubasiima. Mwesigwa Simon, KTV Amalindirire.